anti eddogo liyita mu bifaananyi. And people don't want to go past such idiotic thinking. And when you tell them, they just get so defensive. Like, naye byenjogera tu yitako gyoyise okirowoozeeko. Yitako gy'oyiseeko okirowoozeeko, teryakuloga. Teryakuloga. Limitations ozeteekako weka ng'omuntu. Ekintu kyonna kasita okikkiririzaamu kikola like ebyo ebyamalogo. Yes. Ate kibeerawo. No, amalogo kye gakola gakumakinga. You see what you believe, you start acting so. Okay? Ojja otunuulira omuntu nga tomwagala obanga mubadde mumugeya. Bw'ayingirawo nga bamugambe bamumanyi mulogo ali even what have you, bw'atuuka your subconscious mind reacts according to what is harbored in the brain. No kaba ne yatuuse n'empulya n'enviiri zinzigweddeko. No. It is what you have fed your mind. Talina mpewo za njawulo. It is what you have fed your mind. Only that you don't know it. Nebo mutunuli amulabira ddala nga ali evil. Tonyinza waliwo ayomya akalo itachani yakutuma nagamba kirasi zange mbi nnyo era banaziraba babikirizamu bajja kuyomba ate obuntuntu bwe twesibamu bwe butusumbuwa. Kyovulaba omuddugavu akyabonaabona na bingi nabagamba n'ebintu ebiri fundamental, ebintu byetaagisa okusalawo ku biki bye twagala wano mu Africa tukyasalawo kusinziira ku ddiini n'ogenda ku kali n'ogenda ku kika. Oyo wange muwadde ffe bonna Abaganda naye nze kampe Ssemakula kasita wa Lugave nga nze. Nodda ku Ssemakula, nodda ate ku Buganda, n'olyoka odda mwana mu Central ate yo twawasaayo bye tusinziirako. To make fundamental choices. Bintu ebyomizinzi bye tusinziirako. Ate abantu kasita babeera mu mbeera nga tebalowooza osobola obbakozesa kyonna ky'oyagala. Kyova olaba nze wane era abantu abo bagatambuddeko ne bagenda Europe and what have you, mukomawo wano n'ogamba nti ogenda mu politics wa Uganda, bankusekerera nkulabira ddala nti tolina ky'oyizeeyo. Tolina ky'oyizeeyo. You cannot operate in an illiterate society. You cannot. Abuse me all you want. Bano ebagenda ekyokulimba mu myezi ebiri nga wabulayo omwaka gumu batandika okukola enguudo. And they will make their decisions based on that. Kati omuntu alina exposure osobola okuwuliriza ebyo. Agenda yaabwe si yakulowooza wabula they can be swayed anyway. Kubanga eddogo gyeriri teri ddogo ebyo mubyeteekeko, teririiyo nze bw'oba oyagala jangu wano nkuwewe nninnyo ogenda ogezeekoola. Waliwo ate nno be nalaba abo abeefuula ddala banaddiini abo abo kambaleke mmanyi mujja kunvumirayo abeefuula banaddiini abo were you superstitious over what? Superstitious over what? Kino kyabadde bwe kiti simanyi nazuukusa ate nempulira simanyi gwe ate we nabadde ntambula emmese simanyi n'ensala mu kkubo. Waliwo oli agenda n'agamba nawona abakadde bange okuba nga banzaalira mu America kuba naali badde mu Africa nga ndiyo nina omuti gw'ensinza. Mulimu ebintu ebimu mulimu ebintu ebimu byenjo okugenda nga mbeeteka. That is a hobby. Nageze njagala kubazzaayo wali nteremba tetugende ku programu yaffe eyalo. Aliwo oli akifiiriddeko jjo ambuuliza lwaki namagabule wesibe kale iriziza ogenda ofune ssente. Ffe tujja kujja kusomesa bantu reality. Ekyo you can call me any time of the day. I don't believe in that nonsense.
abantu mumanyi abantu bameka wana abafe e Uganda nga baganya ogenda mu ddwaliro nti bagenda kubasabira. Do you know how many of them bantu balinanga HIV balinanga kiwaliwe byatuukanga people were radicalizing them nga bali waka tebafuna bujjanjabi. Kino tekirina kubeera bwe kito olina kusaba bwo. No, I believe in science. Muleme bagamba lwaki we COVID we yatuuka tebalina gwe bajjanjaba. Nze ndi exposed enough okumanya where there's no sense. Nze akula mojja kubanga okaddamu edda kakati mbadde mbayigiriza mbadde nkyayogera kukadda kuyigira ku bizibu. Munansonyi wate nagenze nenandaga nti nange simanyina gyentuukidde kubanga ndi eno. Mzenja ate kano kanyumidde nnyo nja kubasaba mwenna muddeyo nga tumaze okukamaliriza wano musome comment omanyi obuzibu bwe tukyalina wano mu Africa nti bugenda kututta, like how we are going to fight this. And ekyange njagala n'enkyogera mu butuufu bw'okukitegeera according to the research I've made, believing that I'm putting up such videos not for only people of today but for the next generation, because people are going to search for the truth. Bagenda kukyagala, bagenda kukitegeera. Abakyakirwanirayo good enough audience yange esinga eri bweru. Abantu abali exposed, they can think otherwise. Asobola okugambako oko nti kantunuuliremu oko ku kintu kino ndabe whether kintwala wano oba tekintwala wano. Ekintu ekigenda okusembayo tugenda kulonzi. Waliwo abantu owulira ati abantu bwe batuuka Rita nkulaba ofiira kati ekyo kye muliko nkulaga what drives your minds. Fomanyi bw'ofuna kati omukisa okugenda ng'olinnyako eno waggulu ogenda n'otuuka. Nagenda nentuuka nze kati ntuukako nentuula nendaba ku bakulembeze b'amadiini abaki bw'obanga oliko eno waggulu. Endowooza y'abantu abagoberera n'abantu abali eno waggulu waliwo enjawulo y'amaanyi, naye omala kubabeeramu eno waggulu bano be bagoberera n'olyoka osaasira ate abali emabega, kubanga they are human beings who do a lot mwe kye mutamanyi. Naye bw'obabeeramu you get a chance to be exposed and not to be exploited. Kyotayagala tekikwagala. Nze nsomesa ssente, nsomesa bantu kwetaasa. Leero wendi wana ekirwanisa abamanyi n'okunsinga. It's not interpretation of our religion, it is cash. Bw'oba obisomesa wano omuntu ng'ayagala okwefuula nti nno tabitegeera ajjukira gye tunuulira waggulu omutwe gwe mwe kye gubakola. Nothing can be called failure until you accept it as such. Njagala kubazaako ku kagambo ka Alooni we tuba tuwunzikira. Munansonyi wabakkiriziganyizza nange ku ekyo, naye nabagambe kino kizibu nnyo okutegeera ddala ku bantu. Ndowooza olabe do you see some picked what they want to hear and this nabagamba enzikiriza. When you put it here, enzikiriza. Hey, omuddukavu enzikiriza. Because it's sentimental. Chibakwatako. Era kugira bwati nakugamba biki kwata bajjajjaabo kale obagenda obagambe nti nno ogenda obeko kyogere bwogeza olabe whether it can be. It's you as a human who goes out and have things done. I don't know in which language this will be told to you. Aja kubeera gwe ebintu tebyekola, leave alone ebintu ebiri superstitious. Tebiri yofa abatwagala nkumu ne boolete abatatwagala biroole na biroole. They wish us bad every day, but we are going nowhere. Because we work every day and we do the right things. Ne bwona abanga tokola bye tukoze ng'oyagala kubikola bino ng'olina abakwagala kinaana, it won't work. Just do. Don't think. Clear your minds of such. Clear your minds of such clogs. Bikuli mu bwongo for nothing. For nothing. Kyekisumbuwa omuddugavu. Gwe tekikwewunyisa. Nze nagende Dubai. Utuuke Dubai n'otunuulira ebizimbe n'otunuulira abasajja we bazimba. N'otugamba naye Omufrika tulina meeting gye twamiisinga nga Katonda agaba ebintu bino kiki.